Bannamawulire abagasakira Mengo, abasunsuzi n'abamu ku bakulira ebitongole by'amawulire bakuŋŋaanidde ku Butikkiro okwetaba akabaga akafundikira omwaka akabategekeddwa Kamalabyonna wa Buganda. Ayogerako gye bali, Katikkiro abajjukizza nti omulimu gwe bakola gwa buvunaanyizibwa n'abasaba okwewala okwogera ebitaliiko mutwe n'amagulu. Abantu bazze ku mukolo gulimu ebintu eby'amaanyi neerabidde okusiba engatto obugwa. Ekyo kye kifuuse amawulire. Amawulire amafumbirire. Yoli n'abeera n'afumba amawulire. Emmengo batunze ettaka balimazeeyo. N'akibeerako yogera kale gye baalitunze. Mayiga ategeezezza nti gavumenti esaana okuwa bannamawulire eddembe lyabwe kubanga enteekateeka ez'enkulaakulana awatali bannamawulire tewali ngeri gye ziyinza kutuuka ku muntu wa wansi. Olufuzi oba paalamenti oba kkooti tewali ku biwayi bino kiyinza kutuukiriza buvunaanyizibwa bwakyo okuggyako nga bannamawulire weebali. Enteekateeka ezizza Buganda ku ntikko tezisobola kutuukirira okuggyako mu ab'amawulire nga muzitegedde ne muzitegeeza eggwanga. Oweekitiibwa Mayiga azzeemu okujjukiza abantu okwerinda n'okwegemesa ekirwadde kirumiimamawuggwe ekirabise nga kizzeemu okufunga ekyonga ensangi zino. Rumiimamawuggwe bwe batakukebera ng'omulira tekikutaasa, genda bakukebere kuba kati tekikyatiisa bakujjanja bojja kuwona. Mwegeme oba bano abazinyi baffe beegema simanyi. Mugende babageme muve mwoyo pokopoko gwe mbadde mbagamba. Omulangira David Kintu Wasajja era nga ye muyima w'ekibiina ekitaba abagasakira Mengo yeebazizza Katikkiro olw'enkolagana gy'ataddewo wakati wa bannamawulire n'Obwakabaka. Nga Katikkiro tannakwasibwa ddamula ebintu by'ensonga z'amawulire n'ompuliziganya wakati w'Obwakabaka wakati wa Mengo n'okutuusa obubaka bwa Ssaabasajja eri mu bantu bwali butyo. Omuzungu oba yandikiise sporadic kwegamba nga kisinziira minisita aliwo enkolagana ye n'abannamawulire enkolagana ye n'omunnamawulire gundi ne radio station eno ate naye okuva Katikkiro eyatuuka n'atandikawo ekintu kino n'onsonyi okukozesa oluzungu naye ya streamlininga empuliziganya eyo. Minisita w'ebyamawulire mu Bwakabaka ategeezezza nti newankubadde bannamawulire bayita mu bugubi bafuba okulaba nga batuusa obubaka ku bantu ba beene wabula n'abasaba okwongera ku bitabo baleme kulowooza nti we bali baatuuka. Bwe munaasigala awo we muli ekyo tekimala. Ennaku zino ekisaawe ky'amawulire kijjamu enkyukakyuka katuli mu digital media eyo naye ewuubye bangi ate era bangi bakubye ettale. N'olwekyo mikwano gyange mbasaba nti emyaka gye mukyali Mukama we bonna obalaba bakyali myaka mito. Balina okusoma ebitabo, balina okubeera abanoonyereza. Ssentebe w'ekibiina ekitwala abagasakira Mengo aloopedde Kamalabyonna nti tebalina kifo we bakuŋŋaanyiza mawulire e Mengo, ekintu ekibakaluubiriza ennyo n'asaba kiteekebwewo okubanguyizaako emirimu gyabwe. Ng'omuntu bw'abazze Mengo abazze akole emirimu gye nga ne bwe wabaawo ebyokukola nga 10 asobola okubikola omulundi gumu nga taseetusa oba eyo tunaagiyita media center nga bw'ajja emirimu gye gyonna agikolera awo n'aweereza abakulu bano ne bibatuukako nga tebalinnye takisi oba booda kuddusa mirimu kugitwala ku mulimu. Abamu ku bannamawulire basanyukidde enteekateeka eno ebaweereddwa Katikkiro ne batubuulira okusoomozebwa kwe basanga naddala okusasulwa katono ate nga bakola nnyo. Kisinga ensasula yaffe embi abakama baffe gye tukolera ssente si ze nnyingi ate nga bwe nkugambye nti mu Bwakabaka tukola mu nkola ya kyeyagalire bwannakyewa. Ebiseera ebisinga abantu batwerabira ng'abamawulire weewaawo nga tuli bankizo nnyo era nga tulina ettaffaali lyetweka ku ggwanga lino Uganda. Kamalabyonna wagambye twongera okukola omulimu gwaffe n'obukugu okulaba nti abantu batwesiga olwaga amawulire ge tubawa lwa nsonga tulina abatuvuganya bangi wabula gwe engeri gy'okolamu omulimu gwo yeviirako abantu okwesiga n'ekyo ky'obawa. Ebitongole by'amawulire ebisukkulumye ku birala biweereddwa ebbaluwa ezibisiima nga UBC ne Star TV ezimu ku ezo ezisiimiddwa. Nze Andrew Sebbira, Mengo mu Kampala.